By the way, I like younger men. So not because njagala bafuga, because buli muchala ayagala of course omusajja naye nze like I said I'm an alpha female. I think of course oyagala bamusaye muto mwana bwaba we ali above 18 years tabera mwana muto. I'm okay, how are you? Thank you. Obulamu bulungi. So tunule wano tunule wali. Obulamu bulungi. Ebibadde bikusumbuwa omukwano abantu bagagwe gusinga okusumbuwa Robin Kisti waddamu n'ofuna omusajja oba tukyali kwoli ekituufu kyo kiri nti abasajja abanjayanira bangi naye right now I'm not looking. I'm just having a good time with my life. I'm starting my career again. I'm back, you know, I'm back like I never left. So bambi babasajja not right now. Mulimu abagamba nti nolabikanga akuze mu myaka eyeetaaga okuba ng'osetolinga n'omwami wo okula kitegeeza ki? Okula emyaka emyaka gye nnina mitono nnyo ate newe nandibadde wataano. It doesn't necessarily that I need to settle down with a man. That's not what it means. We are independent women. We want to make our money. Abana nina. So the most important thing for me right now, call a saint, call it abana bange, to be, you know, call a future yawe. So abasajja right now, I want to show strong women. This is Women's Month. I want to show women that we can stand alone. You know what I mean? We can do this on our own. So omusajja wabatali wote kitina kitegeeza you can always move on and do your thing okitegeera. Obo nina abaana basatu. Ng'obuziza bingi. Abaana bameka mu basajja bameka? Abaana basatu. Mu basajja basatu. Mu basajja babiri. Ha? Yangoba? Nze tebangoba. Nze ndi queen. Ne bondaba bano bangoba. Nze agoba. Ne bagamba nti baakugoba. Wali osula nnyo mu mabaala. Onywa nnyo shisha. N'omwenge. Naye wali njagala ombuulire wali onsanzeko nga nnywa shisha. N'omwenge bye bimu ku byatabula amakaago. Ng'omwenge ogufudde omwami wo. Oyo nayo wolokoso gwe muwulira. It's okay omanyi ekirungi kiri nti buli mawulire ge batwogerako gatukolera. So bingi nnyo bye boogera eyo naye kye mulina okumanya bye mwagala okumanya Robin Kisti omutuufu munneetuukirire nze nga nze. Enze, I'm an alpha female. If you don't know what that means we run the house, we run the world, we run everything. So it doesn't matter if I run the relationship. I'm an alpha female. Ntichi? Musobolo bafuga. Hey, by the way, I like younger men. So not because njagala bafuga, because buli muchala ayagala of course omusajja naye nze like I said I'm an alpha female. I think of course oyagala bamusaye muto basajja abakulu. Shame, which shame? No, omwana bwaba we ali above 18 years tabera mwana muto. So gentlemen out there, if you're above 18, don't shy away from me. Don't shy away from me. Musai muto. Oyagala musai muto. Musai muto. Bobo oli above 40. Tota one. Zene Juliana. Juliana is a good friend of mine. Simanyi myaka je nenze nganze ne myaka 36. Nina 36 so simanyi Juliana jalina. Ne kyambe ngofunye kyamanyi nnyo. Kyambe ki? Kuba twe twakulaba dda. Gani babuli emyaka gye banzaala omwaka gwe banzaalamu 86. Do the maths. Museveni we yayingirirawo. Okulaminga bukulaminga. Museveni we yayingirirawo. Nange bazalira. So I'm 36 years old. I'm one of those women who doesn't shy away from my age. I look good. I really look good. I don't look 36. People tell me I look 20 years old and I embrace it, man. I age gracefully, man. Kati oyagala abavubuka kuva ku myaka emeka okutuuka ku myaka? Nkugambe kasitoba ng'oli above 18. Alina kuba na bisaanyizo ki? Beerako ne ku ssente. Kati olowooza nti nate benfuna abaziina mbajjawa. Rawum yali yange sweet. Kitegeeza oli gold digger. Oyagala abaana bato nga tebalina. Siri gold digger naye njagala nga yeesobola nga nange neesobola nga tammenya nga nange simumenya. Oli nga wamugoba nga yakugoba ate ng'ali yeesobola. Nabagambye tebangoba nze namboze tebangoba. Sooka ontunuulire ng'ani angoba. Sooka okkirize kamera ng'ani angoba.
Nganyangoba, anyangoba so kombulire. Omwana akubuuziza nti omuvubuka wabanga alina waaka naye nga talina mukaseera. Oyo naye ajje kubanga waaka naye akola. Mundeke. Oba ku mutwe. Temufaayo ye yanjagala nange ne mwagala ne tunyumirwa life sebirala byonna mu byesonyiwe. Naye abaana tebasaba ku ddadi waabwe baddadi baabwe. Baddadi baabwe weebali. Just because you're not with a man doesn't mean you're not co-parenting. But it's co-parenting. Abazungu bakituyigiriza. So abaana balina okulaba bataata baabwe. So of course when they want to see their kids, they see their kids. Oyina ebisawe mwanywera nga kayaga mutoyi ne Shira Gashumba. Yani? Ani? Shira Gashumba we mwanywera nga kayaga. Oyo simumanyi. Simumanyi. Tomanyi Shira Gashumba. Simumanyi manyi Robin Kisti. Tomulabanga nako. Ha? Yani. Ali best wo nga munywa drugs. Ebyo sibimanyi bemwogerako. Sibimanyi bemwogerako. Simumanyi. Nga wamugoba bubi. Omusajja yabaawukanya okutuuka ku eri. Simumanyi. Tewali. Like mu bituufu mwogere ebintu ebiri relevant at this point. No ngambye mwogere ebiri relevant at this time. Right now, ekyo kyemugamba tekiri relevant. Simumanyi kigenda maaso mu bulamu bwe. So mumbuuze ku Robin Kisti. Temumbuuza ku oyo. Nze ndi bulungi temundaba nakomyeyo mu industry. You can catch me on Makola TV every weekend. I am doing the Journey to the Crown. I'm the narrator of the Journey to the Crown. Kitegeeza most wanted buli omu anjagala. Everyone's tebangoba my friend. Abo bagana okunsasula ssente zange nenvaayo. Nakolera emyezi egyo 3 nga tebansasula so. Nalina okwegoba of course kubanga nze I'm a money maker. Yeah. So if you're not paying me then there's no business. Bayeka bazirina naye nze baali tebansasula. Simanyi. Balamu akabi nnyo kubanga yampa opportunity. Balamu nansasula ssente zange mu bujjuvu and every time he gives me an opportunity to go out there and shine. So thank you Mr. Balam. Tewali kyatawala ne Balam. Even recently, did I do it on the first? I was on a show for Balam ye yampita era ye yansasula Balam chali wange nnyo. Mbuga sinaako buzibu kubanga si ye yampa omulimu. Vivian ye yampa omulimu. Mbuga tampanga ko mulimu. Vivian ye yampa omulimu atela bwe yampa omulimu diru je twasalawo kola nataji fulfilling. So that's why I departed from STV. Ate musajja ki? Nali nsaba ssente zange. Nga bw'ogenda ku mulimu ne bakusuubiza omulimu oba olina okusasulibwa. Bwe batakusasula era olina okunoonya ssente zo. Era bwe zaagaana n'entambula era n'ezigende wa Balamu. That's it's a night. That jali emyezi 3 naye sente so azogerako kubanga it's not professional. That was between me and them, but they know they owe me money. Gwata agisoma bulungi. Tewaliwo contract. It was actually a verbal. Gwali mumwa. Ennaku zino ekizibu ekiriwo, people don't do professional contracts, which is a problem with us talents. I shouldn't have taken that job without a written contract. Yali contract ya mumwa era bwetaatuukawo nga sisobola basuwinga n'entambula n'engenda. Emyaka gy'okoledde naye bakyakuwa obuli omulimu ku mumwa. All right guys, I'm done. So